Kyagulanyi Mandela wa Uganda. Haji sikumuwanika nnyo. Simuwanise. Kubanga kati omuntu bamala okubeera mu staging eyo TV ogiraba. Eyinza okufuna ekizibu mu interview ya Kyagulanyi eyo. Reception eyo bamuwadde. Bayinza ate by that sometimes bayinza okuregulatinga. Mayo omuntu excitement eyinza okukwata. Ne kamera nga bw'oyinza okugera ku CCTV waliwo byokola byotalisobodde kukola. Naye bw'omanya ti CCTV tekulabye bintu bingi oyinza obbiisa n'oga nti kino nze nakikola kyajja kitya. Kakati abaana abamu babadde excitement nga tebasuubira bayitirivu abaalinda edda Kyagulanyi just to get a photo nga tebalina chance ekola ki Mukama Katonda chance n'agibakola ki. Ekyokubiri pa viewers genda obuuze bateeka okuba nga beeyongedde. Haji ekyo sikirowooza nti show eyo ku mikutu wonna buli wamu tekibangawo nti ku TV station abaana babloga nabaani buli omu ng'alina wa streaminga ku Twitter ku Facebook interview mu ngeri ku mikutu gyonna. Exactly. Kati ekigambo ekigamba kinakugamba nti omukulu Kyagulanyi tannaggwesaako era buli amulomba mu face alina okwabika. N'abalala baayabika tokyabawulira. Kati omalira ebbanga lyingi nga tolina ku bantu abadde awo bobadde owulira nti bebagezaako mukola ki omufeesinga. Kakati Kyagulanyi Katonda alina bwagabira abantu mu sizoni zaabwe. Kyagulanyi ebintu byalina abantu babadde nabyo n'ebimu ne bitakola ki. First of all si munnabyabufuzi abaddewo. Abantu babadde mu byobufuzi ne bazimba ebyobufuzi byabwe. N'ogaa nti omusajja oyo azze akola omukululo. For example, President Museveni omukululo gwalina muzibu nnyo okusanga ku muntu. Omukululo n'oba n'omukululo ogenda myaka 6 nga okolera ekintu kimu kuzimba linnya lyo mu byobufuzi. Omuntu ayinza kujja myaka 3 ajja lituulako. Kiba kintu kinene nnyo. Kyagulanyi wa myaka 3. Kituufu. Naye ate n'ebimu ebireme mu ggwanga batandika n'omumujuliza. Naye wa myaka emeka? Kakati eyo profile gyazza ateekawo nkulu. Era bonna bannamawulire mwenna Mukama ogamba nti ampise naawe toyinza kusigala. Tewali gwe bayita n'agaana. Tewali gwagamba nti olwali tujja kubeerako ffenna tulina kye tugenda okwogerako wa munnamawulire n'akikola ki n'agaana. Takyasaba na interview. Era nnyingi nnyo kati zemaze mumusaba n'abeera pending nga tagaanyi n'agaana munnange omanyi wamala nti nengera kutambulamu siriiwo ate bwe nkoma ondigire naye katulabe Mukama Katonda kyanabasobozesa okana emyezi 4 muli ku interview emu ogirinze n'otuuka n'okukyusa ebibuuzo bye wali oteesereso mu bibuuza nga biri bikaddiye wategeka birala ogenda omusiŋŋaana ng'ebyo yabiddamu dda alina gye yagenda abikola ki abiddiramu. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 824 noti 79 oba noti 773 26 580 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto.
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze, amaka gakolongotana, ssente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu Ssekinnoomu akyaziddwa, wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako. Osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa. Weebale kulaba mukutu gwa Uganda ey'enkya. Kale abali ku mukutu mbaniriza nnyo ndine Haji Muhammad Kizito Kaloole. Buli bw'omulaba otegera butegezi tuba tugenda kwogera ku by'obufuzi ebigenda maaso mu ggwanga Uganda ne East African region ne African continent okutwaliza awamu. Era tugenda kubeera nga tukuba tochi mu ebyo ebibadde bikyagenda maaso okusinga ddala ebyobukulembeze oba ebyobufuzi. Omuli ebifaananyi ebyeyolekedde oba ebyalabikiddwa ku television NBS. Omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu, president w'ekibiina ky'NUP, bwe yabadde agenza okukola interview, embeera yonna n'ekyankana netuuka ne moderator okubeera nga yatuuse okubeera nga tasobola na kubuuza bibuuzo nga bw'abadde atera okubibuuza. Adda Mukungu, muganda wange oyo nakolako ne ku Baba TV, akakola interviews ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. There's a mundi kati guno gwa kusatu oba gwakuna, if I'm not mistaken, naye ogwokuna environment ndowooza oyabadde engeri gye bayanirizzaamu president, buli omu nga ayagala okwekubya naye ekifaananyi, buli akulira NBS n'avaayo nga ayagala kwogerako ne Kyagulanyi. Moderator yagenza otuuka nga naye akkiriza era yagambye nti akasajja kalina amasannyalaze bannange. Yakomekereza nga byabadde atera okuteeka abantu ku nninga ng'amaanyi takyagalina. Kale ajja no bujja tugamba nti mutabani wa alina favor n'ebintu by'otasuubira bijja kubeerawo biyitirivu nnyo ng'ebyo bye tuzze tulaba. Ensonga endala egenda maaso ebyogerwa oba ebigambibwa ku babaka ba Parliament abaakutte oba abaakwata okusinziira ku information gye nnina. Baakwata obukadde 1,000 okuyisa amendment ya Coffee Amendment Bill ya dissolvinga Uganda Coffee Development Authority. Ensonga ezo twazoogerako. Bagga eryo eryalaga okusinziira mu Parliament nti byaliko embiranye, naye okusinziira ku show gye twakola ne Haji actually nakisiinyaako waliwo ebyali bitandise okwogerwa, naye nabikakasa oba nayongera okufuna information ennaku z'omwezi nga 6 omwezi ogwokusatu omwaka guno gwennyini. Ababaka ba Parliament ab'NRM baali ku Parliament ng'ebula lunaku lumu ebijaguzo bya olunaku lw'abakyala bibeerewo ekyankwanzi. Sosi yange yantegeeza bwenti nti ababaka ba Parliament ab'NRM abakabondo k'NRM baali batandise okugulana nga beebuuza ssente ze baatusuubiza ziri mmeka nga tetuzirabako. Omu ku abo Secretary General ow'ekibiina ekyo Richard Tadong kigambibwa nti ku ssente ezimu ze yaweebwa ze zaagenda babaka okugenda ofuna ekyankwanzi, kigambibwa mbu ssente zino ababaka ba Parliament ab'NRM bazifunira kyankwanzi ennaku z'omwezi nga 7, era bonna baava ku lunaku olwo nga 7 ne boolekera ekyankwanzi okwetaba mu bijaguzo by'olunaku lw'abakyala. Emboozi eyo nagifuna n'ennyongera onoonyereza, naye kinsanyusiza nti bannamawulire actually Daily Monitor
ne leader of opposition Joel Ssenyonyi yavuddeyo naye n'abyogera era nabigamako ajoonanga nti ebintu ebyo tebibulamu nakibwe bino bityo n'ababaka b'opposition amannya nkyaganoonyereza okufana obutanyagwa njagaleeta bonna abaakwata ku nsimbi ezo soosi yange nja kugiddira naye nga nakifunanga 6 March 2025 Chris Obole yayogerera Parliament bavudde ne babyegaana ne Parliament n'ebyegaana ne bannayuganda beebuuza kale mutubuulire ssente zaali mmeka ze mwafuna mutunnyonnyole luba nga tebwali bukadde 10 n'endala ezaasuubizibwa akabondo k'NRM mujjukira gye buvuddeko lwali lunaku lwakutaano beesitula ne bagenda oluvannyuma lwa Constitutional Court oba Supreme Court yali Supreme Court okujungulula UPDF Act ne Court Martial waite ebbanga ttono akabondo k'NRM ne kayitibwa ne bagenda bwe batyo mu State House Entebbe ne bakkaanya kitole okuyisa amendment eya UPDF nga egenda kuddamu ekalige era eggalire bannansi ababulijjo civilians Haji nangamba ekyo yes sente era bajja zifuna nago getufuna sente z'abasuubizibwa Haji nazayogera ebintu ebitali bimu ne bituukirira era ekitongole ky'amakomera ssebo kyavudde ne kisaba ennyongereza n'amagye baagala okwetekerateekera akalulu okuva mwaka gw'eddozzo tugamba nti ab'amagye ab'amakomera mbane mwanguwe namwe abaka ba Parliament bane bafuzi mbane mwangu badde bagamba bukubirire banguwe bajje yeso era zo kitanga supplementary batekewo budget bana babakomera omuchere bagugule ennyama bagigule atekemu ka budget yako okusobola ku nakatayi tekannasala bazisabye dda bebale nnyo erez Haji bebale okuzisaba olw'ensonga nti abaana bafa basinga obungi soko malize nja kyogerako bo bebale nnyo kale kati ebintu ebimu Haji byazayogera actually biyitirivu nnyo ebimu nja bisoma naye ekyo azakisaako nnyesi alaga nti ekya wagamba Kyagulanyi natuukira 2026 nga tayina abantu be yajja nabo wetunatuukira wali mu maaso omukalu akaddako kuba abasinga baali bazze kukima kaadi nakunoonya bigendererwa byabwe bangi ne bakiyagahira lwa Hildamani bakiyomberamu nnyo n'abantu bakunyiigira ne banyiigira naye bamu bagenda bakomawo nakugamba malize ompe obudde kale so ebintu bingi era kawungezi k'olwaleero njagala Haji okumwengejinga tugende maaso tukubeko ebyaddayogera ebimu ebituukiridde n'ebiriwo ensimbi kati bannayuganda batasedde okubagana empawa nti bukadde 10 buli omu enewe kunze nga munnamawulire tegakyali mawulire kuba stories tuze tuzicoveringa ku age limit sente zafunibwa mpitirivu nnyo 2.5 ku term limit sente zafunibwa lwakuba ezolwo oyinza ogaa nti tezali mu bukadde bino ebiwera bitya bwe bityo nti 12 nsimbi mpitirivu nnyo n'okuyisa budget ezimu baweebwa ensimbi okuwa supplementary President Museveni wetutukidde olwaleero nga yasabye supplementary nga kakati omukulu ali mu trillion State House yokka ali approaching a trillion sente State House zeyekozesa bamongedde billions and billions mu supplementary bingi nja kuba nkusomera emiwendo mu Ugandan shillings kale naye Haji waliwo munnayuganda Ssebe yasiimye programu zaffe amanya yangambye ngaleke wa deep end safaris yangambye bwoba olina gyoyagala okulaga Ssebo oba okutalaga oba ogenda China oba Dubai oba wuwa Ssebo yakuwadde ya ticket ku bitundu Ssebo ebisaliddwako asiima programu zo yangambye cost endala ajja kugyetikka neyanziza before nkifunye sikifunye ekyo kintu kikulu nnyo omuntu okubeera eyo na appreciatinga si kintu kitono asima program zokola nyini oba nagirinyo basigirinye njebazizza njebalira n'okuba n'ogwo omutima gw'okusookera ddala that's very good nsabula muse kuba tugoberera Haji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abatuuliriza akawungezi k'olwaleero abanaatula mu nsi yonna abe mu America Canada eyo Panama sinza butavaayo ne bantu gye bali abantu bange Bungereza Wales
almost kati worldwide bantu bonna bakola ki ate ekyomukisa omunene kinina nti abantu bonna abasinga e Bulaaya abamu bamanyi personal bakumanyi personal bakutegeera okay bandabako mu prime time yaffe kubanga prime time yaffe ze save mansi asina kingi banja okay okujjako biri ebyokubuukira eggaali gyemu ekyo nali musonyiwa tajja kusasula era taleeta ssente mwabuukira ekigaali omuntu ali ku bigendererwa birala nakyo nakita mwemulowooza mwazze kulwanisa buli muntu yenna wakwatira ku rongo side kiriza ekisinza abantu bano okulemesa abantu bonna ensi n'obufa obubi butakkiriza nti ono yankwata ki wrong foot kakuta yatukwata mu wrong side abatakkiriza tebakkiriza era bajja kufa nga babonaabona gwewakkiriza biwabivaako wabuukira eggaali yali etokota yatukuba lubasitini tegwa bweru kata bwe yakatusanga amaze okukalamba nagatuzanya amatato ge tutamanyi nga buuku si yaffe n'atusala bulago buli yagasala busazi bulago kakati nze simunenya programu eno ngiweerezaako muganda wange Senkumba Emmanuel muganda wange oyo tambula netukola naye munakibiina kye-NUP foot soldier agenda kubeera nga yeesimbawo ekasubi awo emiruka sawo ginzijukize giri kasubi 3 muli Mugema ne zone 4 yes so mukulu oyo ku ground ntambula naye n'okubeera nga tukola emirimu gyaffe emirala eno nga bannamawulire so bw'anaaba ndowooza asazeewo okujja nga akkiriza musobola okubeera nga mumulabira ddala kale Haji ndoza tutandike ku nsonga ya mutabani wo wakyogera twali wansi eri manga twali ku nnyanja ewansi nonga nti naawe kennyini wamaane bw'oba nga watudde wano tuli ffenna Kyagulanyi n'akukubira oba n'akugamba jangu tukole interview ondekawo n'oŋŋamba toli nawo yakoze interview olw'okubirwa sabiti eri eyayita ne NBS eyatambudde nnyo interview eggwanga lyonna naye ekikulu tekyabadde nti interview yabadde nti oba kyamaanyi nnyo nti ye yasoose okukolebwa naye reception eyabaddewo okumwaniriza nga buli munnamawulire n'ava mu newsroom n'ava mu production ne bavaawo bonna buli kasonda ka NBS nga baagala okwekubisa ebifaananyi ne president w'ekibiina kye-NUP reception gye bamuwadde ne basitimba ebipande bye ku screen naye nga prime minister azze agendayo secretary general w'ekibiina ki NRM abalala bonna banobatima baminisita baatone general no one has ever had that reception mu bannabyabufuzi ab'ebibiina Haji ebintu ebyo bitwoleka ki ogwo mukutu gw'amawulire ogw'amaanyi mu ggwanga ekintu ekyo si kyalubala ate interview azikoze nnyingi ku CNN BBC naye mu Uganda ne bamuwalisi enkulu ennyo point eyo reception eyo gye bamuwadde reception n'okutuuka nga buli mwana ayagala ayaayaana okwekubya ekifaananyi ne president Kyagulanyi amazima tegwekweka amazima galabikidde ku ki ekyokubiri Kyagulanyi ye Mandela wa Uganda Haji sikumuwanika nnyo simuwanise kubanga kati omuntu bwamala okubeera mu staging eyo TV ogiraba eyinza okufuna ekizibu mu interview ya Kyagulanyi eyo reception eyo gye bamuwadde bayinza ate by that sometimes bayinza okuregulatinga maye omuntu excitement eyinza okukwata ne kamera nga bw'oyinza okugera ku CCTV waliwo byokola byotalisobodde kukola naye bw'omanya ti CCTV tekulabye bintu bingi oyinza obbiisaawo noga ti kino nze nakikola kyajja kitya kakati abaana abamu babadde excitement nga tebasuubira bayitirivu abaalinda edda Kyagulanyi just to get a photo nga tebalina chance ekola ki Mukama Katonda chance naje bakola ki ekyokubiri pa viewers genda obuuze bateeka okuba nga beeyongedde Haji ekyo sikirowooza nti sho eyo ku mikutu wonna buli wamu tekibangawo nti ku TV station abaana babloga nabaani buli omu ng'alina wa streaminga ku Twitter ku Facebook interview mu ng'eri ku mikutu gyonna exactly kati ekigambo ekigamba kinakugamba nti omukulu Kyagulanyi tannaggwesaako era buli amulomba mu face alina okwabika n'abalala baayabika tokyabawulira kati omalira ebbanga lyingi nga tolina ku bantu abadde awo bobadde owulira nti bebagezaako mukola ki omufeesinga kakati Kyagulanyi Katonda alina bwagabira abantu mu sizoni zaabwe Kyagulanyi ebintu byalina
abantu babadde nabyo n'ebimu ne bitakola ki. First of all si munnabyabufuzi abaddewo, abantu babadde mu byobufuzi ne bazimba ebyobufuzi byabwe. N'ogamba nti omusajja oyo azze akola omukululo. For example, President Museveni omukululo gw'alina muzibu nnyo ogusanga ku muntu. Omukululo n'oba n'omukululo ogenda mu myaka 60 nga okolera ekintu kimu, kuzimba linnya lyo mu byobufuzi, omuntu ayinza kujja myaka 3 najja lituulako. Kiba kintu kinene nnyo. Kyagulanyi wa myaka 3. Kituufu. Naye ate n'ebimu ebireme mu ggwanga batandika n'omumujuliza. Naye wa myaka emeka? Kakati eyo profile gy'azze ateekawo nkulu. Era bonna bannamawulire mwenna Mukama ogamba nti ampise naawe toyinza kusigala. Tewali gwe bayita n'agaana. Tewali gwe agamba nti olwali tujja kubeerako ffenna tulina kye tugenda okwogerako wa munnamawulire n'akikola ki? N'agaana. Takyasaba na interview. Era nnyingi nnyo kati zemaze mumusaba n'abeera pending nga tagaanyi. N'agaana munnange omanyi wamala nti nengera kutambulamu. Siriiwo ate bwe nkomawo ndigire naye katulabe Mukama Katonda ky'anaabasobozesa okukana emyezi 4. Muli ku interview emu. Ogirinze. N'otuuka n'okukyusa ebibuuzo bye wali oteeseteese omubibuuza nga biri bikaddiye. Wategeka birala ogenda omusiŋŋaana ng'ebyo yabiddamu dda. Alina gye yagenda abikola ki? Abiddiramu. Adamu Kungu yatuuse nga talina byabuza n'abuza President eggaali nga tikati kibuuzo kyekyo. Ekyo point enkulu kiri kyega nti omuntu akuba surprise. Mandela yatuukanga awantu. Yes. N'afuuka ekyenjawulo. Mandela bwe yali agenda ng'avudde mu busibe yagamba ngenda kutambula nsooka Libya, naye ng'okuva Libya ate agenda kuddawa e Bungereza. Abazungu baamugamba togeza bw'oba ogenda Libya tokola ki? Tojja waffe. N'abaga nti ffe bwe tuba tulwana olutalo omusajja yatukwatirako yali ani? Ewammwe sigenda kujja. Ne bamugamba ate ssebo nti ebyo nga bikyali awo no fry zone. N'abaga nti agenda kutambula, yagenda kilomita 25 ng'ayita Tunisia. Yamaliza ng'ali luddawa? Ng'ali Tripoli. Ate ne bamusaba ne bamugamba ssebo kati kola ki? Jangu. Ye muntu yekka eyali ayingiddewo nga Queen bazizaawo oluggi ne baluggula. Oyo gw'ogeraageranya ku Kyagulanyi. Yes. Kati eyo profile wa Malcolm X bateekawo bano abaana kati Mungu agenda abakole. Naye ng'ekireese ekyo si Kyagulanyi nti badde bamwetaaga nnyo. Ebintu bye tugenze tukola bijja ne biwanika omuntu ajja ataali badde. Ansa zonna Kyagulanyi zaalimu olwaliro singa twazisolovinga singa taliiwo. But we didn't solve. Abantu bonna bamutunulira nga agenda okubeera nti ye Musa eyajja abaana ba Isirayiri muki? Mu ddungu n'abatwala mu nsi eki? Ensuubizi. Naye ng'ate ayinza okuba nga tajja na kusobola kikola. Kubanga ffe ensi ensuubizi gye twogerako twagisuubira mu kaguta. Yes. Ensi yonna ne batooka n'obayita the best breed of Africa. Abaana abato abapya abagenda okukyusa Africa. Yes. Mu kugikyusa mu buki? Nga buli omu atunuulidde abo. Wagye batuusiza Africa. Bayowe Kaguta Museveni, Kagame. Ono Eritrea. Yes. Owa Ethiopia ng'esi Mariam. Otekeko Garanga. Abo bonna nga bagadde new breed of Africa. Ate nga mu butuufu ebintu bye baayogeranga byebyo. Ng'olabye ddala essuubi. Tewali kibuuzo kyonna. Agenza obituusa olwaleero tetumulowoozanga nako. Gundi lwafa 2 years ne bamuzaala Traore. Yes. Sankara yali wano. Myaka egi n'afa. Ne bazaala Traore ate ye new breed mu Africa. Abaali tamanyiddwa nakumanyibwa. Yaweze emivumba gyonna engoye zino nkadde bike ziyingira Burkina Faso. Ebyo byebintu ffe bitwali tumanyi Kaguta byagenda okukola mu ggwanga Uganda. Burkina Faso byakola tudde. Ekyo twali tukimanyi nga tekiriko na kibuuzo. Ensi gye tumanyi tugenda okubeeramu ndala. Ne tutuuka n'okulowooza le Mukama Katonda tali fair. Oyinza otya okuwa Kaguta ka Uganda? Lwaki tumuwa ensi nga Amerika? Obwongo bunene nnyo. Obwongo bw'omusajja ogenda bukaddiiza mu ki? Kupulaningira mu kantu akatali mu makulu. Kaganye. Hadi mwatuukako nga mulabira ddala badde omusajja agwana Amerika. Nze kennyini ayogera.
Yes. Ali mu kifo ekikyamu. Musaawe enkyamu. N'omuwaka Uganda mazima obwongo buno bwonna. Kumuyisa mu maaso. Yes. Ate nga naffe ekitugamba nti olutukwata eggwanga Uganda agenda kulula South Africa nga tukikakasa. Tasobola kulemererwa. So ebintu bingi nnyo ebikoze Kyagulanyi. Naye nga si nti alina ekyakoze ekyamanyi okuva emabega. Naye obunafu bwammwe. Obunafu bwaffe bumutese ku ntikko. Bumufudde Mandela. Of course. Oh my God. Yes. Oyingirira bwe NBS eyingirwamu Prime Minister. Yes. Eyingirwamu Vice President. Yes. Eyingirwamu abannabyabufuzi bonna ab'amaanyi. Okuva mu kibiina kye. Mawu basiiba. Yes. Mawu ayingira n'otomanyi kumanya nti mulimu n'abayingire mu studio mulabira ku lutimbe. Ng'omwana era teyamukoze eki. By the way. Teyamulabye ng'ayingira. Ebikonge eby'amaanyi mu government. Bayingira abaana ne bamulabira ne gundi atuuse. Nga n'omwana amulabira ku reception wano kuki. Naye ona wadde oyinza omulabira ku reception. CDF nzikira yaliko David Muhoozi bakolako show by IGP bonna nga bali ku NBS. Yes. Naye nga tebayinza kumanya abantu babuuliza nti oli abuuza oyani nti yali CDF. Babuuza abantu ono yani oyo. CDF. Yoyo. Ne Kyagulanyi yagenzeeyo n'omwana omuto yategedde nti yabadde ku NBS. Akati njagala oyise ekifaananyi kya Kyagulanyi. Oyise ekya Vice President. Ng'okiyisa mu baana kijje mufu abantu abakaddiye. Naye njagala okiyise buyisa mu baana generale eggwanga lyonna. Omuntu tayinza kumanya nti ono ye Vice President eggwanga Uganda. Ayinza obutamanya nti ono ye Vice President waki w'eggwanga Uganda. Ayinza obutakimanya. Naye kwata ekya Kyagulanyi ne Vice President. Kitambuza eggwanga lyonna. Tewali musole batakola ki. Watamumanyi. Naye ng'ekiresi ekyo talina kinene kyakoze. Bunafu bwammwe. Obunafu bwaffe buntuse kitukola ki. Era nenenya nnyo neneebaka nembuuza what went wrong. Ku ssaawa zino tusaba tutya akalulu nga tukasaba ne Kyagulanyi. Alina kwogera bigambo kyatugambe nti temuwa bano kalulu mukawenzi ate abantu tebamuwuliriza. Emyaka gye tumaze 40 singa tuba tukola ebintu ebyo batusuubiramu ebyo twali tulowooza okukola singa Kyagulanyi baba kuba mpi ku street. Lwaki otawaanya omusajja oyagala ki? Okitegeera? Singa betuleeta n'okufuna akalulu oyo omulenzi bamuwa akalulu ekawempe tusalawo busazi. Olwaleero ati yalagira nti temukabawa. Naye nga gyagaana okukabawa eriyo Alhaji Moses Kigongo. Nalukula teyawangula kalulu k'ekawempe. Bobi Wine yawangula. Abakitegeera batakira bakireke. Ne bwe yalire so omulalo yali mu katemba ono yagenda ku malaalo yali ajja kuwangula akalulu. Kubanga bano bonna bayawangula akalulu. Bano bonna bawulira yani ono Kagabo baani. No one knows those people. Yeah, they just come because of Bobi Wine. Nyeko yali wangudde ate akasozi. Abantu tebamanya na Nyeko yani they just come to you. So omusajja omwana oyo amaanyi akyagalina mangi. Naye nga ffe tugamukoze eki? Tugamuteeseeko n'olwaliro kubanga tuganya okusolovinga ebika by'abantu. Toyinza kukaabya kyalo kiramba. N'osengula ekyalo kiramba. Abantu b'osengulamu ekyalo ekiramba mwe mulina abo bolowooza abaali badde bakuwagira. Abo bennyini bolowooza nti baali badde bakuwagira muli mutabani waabwe. Muli mu jjajjaabwe. Okitegedde? Yes. Exactly. Nze kamwe googera mba ndi awo ng'essimu ekaaba. Kitange bamulumbye dda. Golodi bamusanze mu kibanja kye. Bakyetaaga. Atunyumiza ennyonyi nga zeetawulira mu bbanga. Aŋŋamba ne mugaa nti abalabyewo Golodi. Ogera oti nga bazze bamugaa nti muti mutugwe mwe tukuwamu emitwalo 28. Tuyakusima nkaaga mwena. N'abaga nti bwe muba mumpaamu nti mubalemu buli mutina akakuggyako kutiya mmeka. Bagenda okuddayo okukola balaba omusajja agaanyi baleeta payipu. Ne bayita ewa neighbor eri. Aŋŋamba nti basudde wano mmotoka eringa egenda okusima nayo ne mugaa nti kati bagenda kumunuuna nga bava wali. Naye tofaayo oba giteerekeramu omuliro ng'onkubira. Nsinde gye bajjawo gye nabajjawo tebayinza na gijjuka. Bajja kudda naye nga ndi mufu. Tebajja kumusima nga ndi mulamu. Tekisoboka. Kibanja kinnako ekyapa. Ng'omusima wange. Tibajja mutwala. Kakati nze ndi weenaaleemu. Kitange ennyumba yafa neggwawo. Abaana bakola ki? Bamugamba fuluma wano twagala Golodi. Kakati oyagala otya gavumenti efaanana bw'ekyo. Okitegeera? Bwe wayogera emboozi eyo waliwo omwana ali Bungereza yambuuza nti
Haja wagire NRM. Esawe ntasoba kuwagira mutabani we nga musuuta nnyo nga muwana nnyo mutabani we Kyagulanyi ntasoba mudda mabega aganti kati wano wenda besuubi. A point esinga obukulu eri bweti. Emukulu wa Kyagulanyi essuubi gye riri. Era bw'aba afunye entebe n'asobola Mukama Katonda n'asobola ebintu n'abituukiriza ayinza okukola obulungi. Naye Kyagulanyi tagenda kutula mu ntebe nga kaguta mulamu. Ekyo kinkugamba kijagala ensi ekole ki? Ge mazima goola. Ekyo sigenda kukikyusaamu. Kaguta bamuli bolaba nga tumuwerekedde agenze lwaki tula Kyagulanyi ajja kuyigira State House. Ne bw'aba nga akyali. Ekyo temukiroota. Akaluka Kyagulanyi agenda kawangula. Nga bwe yawangula akaggwa. Akagwa yakawangula yayigira State House. Nedda se otali. Ekyo kyamugaana. Eriyo nnyini ye. Kakati waliwo ebintu by'otosobola. Babuuza simwogerere Obote Mogerere, he said he want to become a president of Uganda. Let him name one general. Bamuseveni baaliwo. Akalulu bajjako nga bageneral we bali abakatwala. Na Bamuseveni tebasobola kujja kalulu mu general. Be bayito Joko. Be Bazili Okero. Ba Tito Okero. Ba Ogole. Be ba general bote bali akola ki. Ninga Bamuseveni we bali abava Tanzania. Era nga bakalaba box bagitwala bagikola ki? Bagirengera tebaziza kikima. Bakakuta box bali bagitwala yasemogere bagiraba ne bagiteka bakola ki? Yabalimu okujjawo. Kakati n'olwaleero box ya Kyagulanyi yatule ensema nyiwo. Lwaki temugijjayo? Okawangula n'omwaka ogujjaga na kawangula. Yes. Ekikwawo zonga ntagana kawangula ate bubi nnyo. Bubi nnyo. Nayo tayinza kugenda ntebe. Kubanga general agigaba waali. General ajigaba akola ki? Mulamu. Kyagulanyi gameno bagenda mu protest vote. Ekyo kituufu nnyo. We bagaanira omulangirira we bakabbira. Africa zabika emipiira. Katonda yagimma amazima. Kyagulanyi kyayogera singa eggwanga likyogera kisoboka. Tusobola okuva mu nsi. Nga tetwesigirira kanyeebwa ne banoonya nga tebakyasona tulabako. Neze mmundu zirogera tukikola ki? Naye bannayuganda eyo message tebagikola ki? Tebagitegeera. Ogigula kirala. Naye tebagitegeera. Kyagulanyi gyayogerako. Besigye gyayogerako. Ye Tunisia, yeri Libya, yezebeera e Misiri. Yefanna bwetyo. Yakyusisa luto embeera ekola ki? Eyo yebaddewo. Bannayuganda tebagikola ki? Tebagitegeera. Kyagulanyi gyayogerako. Eyo nga bagitegedde tetusobola kubeerawo. Eri yambuza nga nti Kyagulanyi okubeera kati amawulire kuba NBS yemu ku media houses zezikula ku speed era employing abamawulire bangi. Ekintu kiwayogera noga nti naawe munnamawulire oli wano omuza naye n'akuyita amawulire okubeera nga abasinga obuyitirivu ba individuals bannamawulire nga bali emabega wa Kyagulanyi kirina ekyamanyi kyekisobola okugatta ku nkyukakyuka ya Uganda kinene nnyo n'ekifaananyi kye twalabye ku NBS reception gye bamuwadde. Ekikola eggwanga ebintu bina. Executive ekulibwa president. Yes. Parliament ekola amateeka. Judiciary egateeka mu nkola. Ne bannamawulire ye ttooki y'eggwanga. Munnamawulire ttooki ya gavumenti omubuulira ebiri mu nuupu. Munnamawulire ttooki ya Parliament okumubuulira ebiri mu executive. Munnamawulire ttooki ya executive okumubuulira ebiri ebbali n'ebbali. So eyo simanyi lwaki tebagiteeka namuki na mu constitution ey'abamawulire. Ne batuweerawo ne budget. Bino byonna bimutunuulira Kyagulanyi byalimu mawulire. Abantu tebaalirabye eruuka. Nalaba abaana eruuka nga baganya Kyagulanyi okuyingira mu kibuga. Ne bamutwala ne bamanya nti kati bamusazeeko n'agenda gye yalaga. Neyinda okulaba abaana bannamawulire nga bakutta abaana bali mu nnyanja bawuga. Basala ennyanja kubanga bano balowooza nti ketumututte eno ekkubo likoze eki? Eyo yekalangala kuba waliwo ekyeruuka. Yes, yaliruuka. Ekalangala teyali nnyanja. Eruuka yali nnyanja wateeka okuba nga waliwo omugga oba mpologomo baani waliwo emigga eminene egiri eyo. Abaana nga mbalaba basala ki? Ebyo byonna amawulire yebikola ki? Nemutunuulira ng'ayingira mu tawuni embalala kubanga natunula nnyo njagala kulaba ono omwana. Abantu bano bebogerako embalala eno
kyendowooza ddala naye eriyo people power egitegeera kuba nze nali nyimanyi people power eri mu ggwanga lyonna naye nembala kinaasoboka bali bakyogera nti ne bamutambuza kuba mbalala mumanyi bulungi nnyo ne bamutambuza ne bamuzeeno ne bamugenda bamubuuza ne bamusola era yamaliriza saagifunye kati bannamawulire ebyo byonna nga biwedde bino byonna bye muzze mu kuŋŋaanya ebiri mu akayivuza e Bulaaya ebigenda okujja nga batandise otunyweza oba tukola ki batubuuze kino wakiraba kino wakikola mwe mubikutte kyova olaba kati emuntu twagibakyusirizza migo tojiba kubanga batukuba fuutu soja tewakyali njawulo kati naffe tuli ba fuutu soja bulungi nnyo kubanga tewakyali njawulo lwa nsonga fuutu soja nokaleko ayinza okugenda n'atambula ku Kyagulanyi naye ate ggwe ankutte n'ansikambula Kyagulanyi ettaayi gwankutte nga nkuba emmotoka ya Besigye Ennyondo ng'ate ndi wa NRM basooka ne banvaako nga individiyo ne badda ku gavumenti kitegeeza oti oli mulaba ennyo okusinga fuutu soja gw'amawulire era mukyakubwa nnyo mugenda kukubwa nnyo ebyabadde kawempe kyabadde kituuze ekimu ku busanyufu ndi musanyufu nnyo mu kubwa emigo ensonga eri emu mwatuuka ekiseera ne mulowooza ndi mugwe mu ggwanga Uganda tebibakwatako era oli omuntu akubuuza ekibuuzo ng'alinganga ali mu mulongooti akubuuza ekibuuzo ng'alinga atudde waggulu wa State House wansi Pulezidenti Museveni gy'ali ye ali mu bbanga mu Kyagulanyi basambe kyaje bigera maaso biraba otya nga taliiwo ali waggulu wa State House teri ayinza kuyita kwa kaguta watudde kulyawa nga bwe mulowooza aje byenfuna obiraba otya ng'alinga atakola ki kati olwaleero so oli musanyufu batukube yes abaana bagenda bamenya emigongo haji kankubuulira ekintu kiri kimu babamenya emigongo fe baganda baffe basigala mu lukoola kunyowooza kumenyebwa migongo zowe bwe twali tuyigiringanako bamusalira ewa kijjajjange Katongole bamuggyako obulago ne batwala omutwe 86 nze mujja ku Kakomera bamuziika wano jjajjange yali myaka nga 9 yamusiba efuuti emu awo bamuleeta nga bamukutte ne bamugamba nti tumulesa akulabeko ogusembayo haji olinga supporting injustice omenyi bw'amateeka impunity mubadde mulinnyo ebbali mwogere nakati bangi nnyo bakyayogera ogenda okuwulira ngo nayogera navumo nga balowooza nti si kyabwe tebibakwatako eggwanga bwe liba ligenda buli muntu yenna tewali ali bbali abannamawulire badde bali ku kibbo ekibbo kimanyi ekibbo kubeera ke bayita akasiisi oba kamunyeera naye bwe kyewunzika tekamanya ekibbo kikoze eki kyewunzise kati saawa eno bwe mbadde mulowooza ffe tuli okubuuza bibuuzo kusaka mawulire bakwata ku ssanyu lyokka omuntu abuuza ekibuuzo ng'omuntu akaba naye nga lyessanyu lya bonnamawulire eggulire limukoledde nga bwe mwaso bwe eggulire lya Segirinya ng'omulamba bagubuuse eno baguze ebyo bye mwataaka kati linnuma eryo okitegedde kakati ebyo bimukola ki futusojja abo bankola bulinnyo kakati eyo yembeera bagadinga omulambo guleme kukkirira baleme gujjaayo naye nga mmwe mukirinze mwagala Mukama Katonda guteeka ku mutwe kyemwagala bagubuuse wano baguze wali kamera ekwote bagubuuse eri bagubuemu ono agende ne jenezeno ate onaakwata mmwe bye mukola ki kakati ne mutalowooza nti eggwanga bwe liba lyonooneka ffenna litukola ki litutwala tewali gwelireka mabega noono yennyini akuba emiggo limutaliza kuba ssaawa eyo yakuba enkeera bwe linaakyuka ate ng'ebintu bize bikyuka obukulembeze bulwawo omuntu bw'awangaala ennyo bagamba nti oluwangaala ennyo lutandika okulya kuki ku baana baalwo ebbala ekyoyogerako bannamawulire bangi oluvannyuma lw'embooka ezo abatandise okukola ne interview nga boogera ebitagenda mu maaso bulungi ate kwebala ennyo kati botandise okwogera n'amazima buli balowooza nti bakuba fuutu soja agende era waliwo abali bagamba nga bafuutu soja bashootinga documentary bwakituuka nga ne mugamba Bakiza Besigye bakola mawulire bali mu Bubadi na Museveni abo bali bonna bafuutu soja bakuba emigo basobole nti okumulonda ku bwa kansala nammwe kati mugende mwesimbe ku bwa kansala miga nti bagibakuba Kyagulanyi Kyagulanyi yagenda n'akigamba omwana we NBS ng'ali wabweru awo omwana we NBS oyo yagendanga ng'akozesa omukutu gwe ogwa Twitter ng'awagira muhoozi asuuta muhoozi agenda maaso nga muhoozi bwaba bayisa ku kyemisala n'ateeka kamiru kaadi
ekyaleeta obuzibu n'agamba nti Kyagulanyi abeera mu kushootinga documentary. Webale nnyo. Yafuluma wabweru w'eddwaliro eryo Kampala Hospital naga nti kati mummwe bannamawulire abadde bagamba nti tushootinga documentary ndoza muzirabye documentary bwe zibeera naye nga amaze omulambula najja n'akyogerera wano wabweru. Ekyo kyembadde nkugamba wali nkugamba kati kyakyogedde jjo nakyogera dda naye nga bannamawulire babeera ero balowooza ku biki era beesiga bamuga is coming back. So oli omu ku basanyufu bannamawulire nabo babakwatemu. Yes, basobole okumanya kubanga yesiga eryokuna eyina okukola nze kyenjagala on my side ekibi kyenkoze nga kibi kibeere kibi. Okay. Ekirungi kyenkoze mu kikize ndi kiki kirungi naye ng'ekisinga okundema simanyi lwaki nkola ekibi kati. Why? Kubanga obusobozi bwonna mbadde nabwo. Lwaki nnemererwa nga NRM okutuukiriza bannansi bakola ki? You've had the time. Mbaddewo emyaka 4. Yes. Ensi njagadde. Ensi nenjagala eggwanga lyonna. Abakyoli ne banneetaaga be najja mu bukulembeze. Abakalomonja ne banjagala. Abaganda ate abo ne basussa. Sente ne bazimpanga bwe nzikola ki? Yes. Tekibangawo wamala kuteekateeka mukolo gwa mbaga ne baga nti embaga ya bukadde 10. Ne basonda obukadde 10 ne babukola ki? Ne babukuwa. Ebeebula ennaku 2 nga leetera ezimbe ne bagamba ne mumanyi nti tuba twagala kasipulimpa ka bukadde 2. Ate nabo ne babikola ki? Ali noga nti embaga eganye tebaalidde emmere. Tobaako kikyamu kinene. Kati emyaka 4 lwaki batusaba amalwaliro? Ffe nga bwe twali tugenda mu nsiko Nakaseke Dokita Bata twagenda naye yali alikulira. Dokita Ronald Bata teyali musirikale agenda okuva mu nsiko nga yikano Ronald Bata twagenda naye mujje Nakaseke n'eddagala lyonna. Kati oyinza ogenda Nakaseke n'oyolawo eddagala yadde empeke za sipirini oyinza ozijjayo naye ffe twagenda Kiboga daga twagenda lyo buli ddwaliro bwe lyali lyonna lyalimu ki essaawa eno oyinza okugamba nti kati liri malwaliro ng'obadde n'emyaka 4. Oyinza otoga nti amasomero ge nnaasanga abantu baweerera ku siringisi 7 nga wasanga abantu baweerera abaana baabwe mu bulungi nnyo. Oyinza otogamba nti bannaasanga nga bali emmere essaawa eno mbatwalira akawunga bakalye mu 40 years. Oyinza otokungamba nti Ukraine erwana nerasa tugenda kufa enjala. Ukraine teva matooke teva kasooli yadde muwogo tufa tutya enjala mbu Ukraine erwanye. Ebyo bintu bijjogerako mu bitufeerinze ensi ebiwadde Kyagulanyi akaki akadaala. Yes. Okulemererwa kwamu Kyagulanyi badde wano ng'akuba Kalubende ateri amutegeera yeeyimbira kiwambi kyemuzaye biwe ku bidaali ku bibye kati afuuse namba 2 omuntu agenda okumanyibwa mu ggwanga Uganda namba 2 mu nsi yonna ye Kyagulanyi namba 1 ya Amini. Namba 1 badde manyi namba 1 ye Museveni. No, Amini muntu asinga okumanyibwa mu ggwanga Uganda. Babuuza eggwanga Uganda nali Kenya nentula n'omuzungu mu Poland nambuuza oli munakene ndovaawo ne muga Uganda nga tategeera Uganda ne mbuga nti have you ever had dictator Idi Amin? Yes, I know. I've already ogera kutula bwati nga alina n'akatabo ke eggwanga talikola ki kati Amini ye muntu asinga okumanyibwa mu nsi yonna olw'ebibi bye yakola oba ebirungi bye yakola ki. Namba 2 Kyagulanyi. Kyagulanyi gy'olaga yonna eyo wansi ne bwayita ku mukutu abaana bakimanyi nti Kyagulanyi. Oyinza okuteeka Pulezidenti Museveni ku mikutu gy'abo mwezi ensi nga bamutema mukola ki ng'amanyiddwa bano ba Trump amanyiddwa ba Obama abo bonna elite people they know but bw'ogenda worldwide n'ogenda okuba akalulu. Yagenze Bungereza n'ayitako ku street nenga n'abazungu okwekubyako ebifaananyi. Yes. Kakati ekyo kyekinenga si maanyi ge si kusoma kwe si kutegeera kwe we made him. Failure ze tukola zimukoze. Najja n'atandika obyogera. Obote failure ze yakola zakola Museveni mu nsiko. So Obote promoted promoting Museveni. Exactly. Ebintu byakolanga bino bye bannamawulire bwe yajjanga mu byalo n'atandika okuba abataka abasigadde ku kyalo. Ne baga nti ono musajja agende. So singa yajjanga n'atulawo ne bali emmere ne bagamba na beef n'akomawo enkeera omuntu agana naye bannaye musajja nga si basajja bazibu omusajja wali mu mukime
kakati ebintu byokola bizimba omuntu Obote yakola ebintu amajege gakola ebintu negatuzimba okakana ngo Obote akoze eki ebintu byetukola olwaleero lwakuba nti tuli bamaanyi nnyo n'obusobozi tulina obusobola okukwata ensi naye twatuuka dda mu mbeera eyo Obote yamukubya twatuuka mu mbeera ng'abantu singa balina obusobozi singa baatutwala dde ntyagi abantu okuwa obusobozi kyekyokka sitebalina obusobozi okutukyaba baatukyawadda wabula obusobozi obutusindula tebabukola ki bwe batanafuna bwe batalina singa tetuliiwo naye nga bo obukyawo okkiriza mu myaka n'abantu babakyayi mu byalo otunula abantu toyinza kugoba bantu kyalo ebyo tekikwetagisa nagenda kugenda Harvard University kusoma nti lwaki batukyawa toyinza kugoba bantu ku kyalo n'ogoba ekyalo kiramba toyinza kuddira musajja n'owooza omusanga emyaka 3 nina emyaka 6 mpaabye omusango gwange olwaleero ne gutandika okulwa emyaka 2 n'abawendi baabaana bange banaagufuna omanze gunnemye kakati ebyo byonna byonna bintu byetaagisa judiciary weeri efuna ssente empitirivu lwaki ewoleza emisango emyaka 3 lwaki omusajja abeera mu musango ne mumukyusa ngaomusanga gubaddemu ne history agulina mugenda okulaba nga atandika okugutwala gye muteetaaga ne mumukyusa ne muleeta kaada n'agutuulamu n'agutiyemula mugenda okula nti abo abatise kiro tewali n'omu naye nga n'ensi ekimanyi ku kyalo ebyo ebintu ebizibu byeneetaagisa byengamba nti tulina okuva mu bukulembeze na mirembe ebibanja byetuguze olwali bye tuliko n'amataketi getuliko tugaguze nga tetumanyi agamu nga gaatwalibwa mu bukyamu naye ffe tukutta ekyapa bakikyusiza gali mu manyaga abasajja bajja kujja enkya bagambye leeta mazalandi tayito nga teyakyuka tulabye wano emisango mingi egiri mu kkooti omuntu yafa 69 ettaka yalitona mu 75 muntu yafa 69 bamuziika mu 45 yatunda ettaka kkooti n'erisala nti ye omufu yatunda ettaka kati niye unaasirise busirisi true egenda kujja agambe nti omusajja ono yafanga 69 naye tulina agulimenti ono kweyagula ettaka nga ya 87 89 ya 9 nga kitaffe alitunda awo tolina wobuukira kati abana omuntu nga ettaka lye bamuggyako kituufu yaligula mu ssente naye teyamanya lyatambula litya murangozi ez'ekisirusiru ez'ekifeekefeeke abantu badde ku mataka agatali gaabwe naye nga bagaguziza essente ki kubanga ono bwamala okusamba n'abajjawo n'abasuula eri ng'asabulizinga ng'atemba byapa nga abantu bakola ki ono agenda okudda eyali alwana n'omuntu ogwo ng'alwana n'abantu 4 ettaka alisaze bajjenero baliguzeeko abaali awo agenda okuba nga ayogerako bwati nga UPDF eyingiddewo omusajja aze kulambula polotize n'amaliriza ng'ettaka takyalina na buyinza bulikola ki naye ng'ebyo byonna tebimanyiddwa bimanyiddwa so people tebasobola twagala olw'ebintu byetuze tukola ate nga byetwayogeranga nti byebikyamu so Kyagulanyi emyaka okyamulabira ddala okweyongera amaanyi emyaka egiwerera ddala emeka mu maaso akyagirina olw'ensonga sirabawo nnyo wetugenda kukyusiza bibalo Haji tolina ssuubi lyonna lyakugamba nti siraba bwe tugenda kukyusiza bibalo ebibalo byokka kudda buzi kusoba kutula ku mmeeza kukima bannansi kukima Bakyagulanyi kukima Besigye kukima baani bonna kudda mu kisenge kimu kubaguuza mwagala kibagenda tugamba ekigambo eki mutuviire naye naffe tuteekewo kondiseno zituzigaza mu ggwanga Uganda kubanga mu bazungu tetukyekwekayo tetukyasobola bazungu bakyusa kkala kasita wano bakulendula neringa owedde Haji wasinzira ku kyokugera statement yali ya mwaka 2023 wajogera n'ogamba nti Kyagulanyi tunatuukira 2026 ajja kuba talina muntu yenna kubano ababaka baani kansala baani ajja kutuuka nga talina bantu olw'ensonga nti buli omu yajja anoonya bibye akati ekintu ekyo wenagenda nkifumitiriza Kyagulanyi bwakola people power waliyo failure politicians benatunuulira nga bazze ate nga bajidde maanyi mangi abamu kambogereko batono
muganda wange Abedi Bwanika yalina ekibiira kya PDP. Yes. Yesimbawo. Nafuna ndowooza afuna 1% teyagiweza. Nendaba muganda wange mmawe ekibiina gyakituusizza. Democratic Party. Nentunulira bamukaako n'abasigaddewo bonna ne gurupu yonna. Ngenda okulaba nga bavunye vibe. Kofera babwambadde. Bamuleese Kyagulanyi. Naye mukulete batambula ne Kyagulanyi. Naye ng'ekigendererwa kyabwe ono omwana alina abantu. Tagenda kwesimbawo. Naye bwe tutambula naye tugenda kuyingiza nambazi. Tugenda kuyingiza nambazi muki mu parliament. Kati ekibiira kyaffe ffe abaana aba mu DP Block bwe tuyingiza abantu 100-120 n'enka mwegenda kukola ki kweyongera. Tebajjangako nga Kyagulanyi agenda kubeera pulezidenti waaki. Ajja kutambula nabo kubanga baali bakakasa tasobola kwesimbawo aneesimbira mu kibiina ki. Bo tebayinza muwa kaadi. Baali tebasobola kubanga kakade bamanya nti Mukama Katonda atuwadde amasannyalaze. Naye bw'agamba nti atuwadde amasannyalaze gakyuka. Yes. Mungu yamanyi bwakola ebintu bye. Simanyi ge gye baabuukira Nuupu. Nuupu bagikokye nnamanyako nti baagikolera kakiri. Yes. Nako bagitongoza baali bagenda na ku meeting ya mbaga. Abaali mu hoteeri bamanya nti bali ku meeting yaki. Ekyo kinakimanya. Kyagulanyi akyusa obukuki. Ate ne bana abagobwa eno abamu tebamanya bagoberwa bwereere. Mu kukyusa Kyagulanyi okujja baali mu commission. Abamu kyabakwako basi. Tebakimanya nti Kyagulanyi yakola ki. Yajja. Kati Kyagulanyi bwajja bano bagenda okulaba nga basigadde mu bbanga. Abeeyita okutandika ekibiina abaafuna kaadi ne baga tulina okukola ki. Era bambagamba nti nzinzize ndi wa DP Rutamaguzi. Ndi wa DP naye njagala kaadi ya Nuupu. Naga takivangako n'oyo musajja akyogera. Ye teyeekweka. Nze najja wa DP naye mpagira Kyagulanyi. Bonna bampuuga ne bajja abantu bonna ne bajja. Naye yali yalemererwa nga tazina bw'asobola kukola ki. Abedi Bwanika yamaliriza ali muki. Kakati tebamanya lwe tugenda okutuukira wali nze nakimanyi tebagenda okutuukira wali basuubira bagenda kumulindula. Bajja kumujja mu kibiira nga takoze eki. Naye nabagamba mukuliza abaana ku street. Nabagamba nti omwana wa ghetto tabba kikajjo mu wino. Abba iPhone asasole ekikajjo akyewola. Kyagulanyi ghetto boy yataiza kubba kikajjo mu wino. Bojibo bamulowoolezanga. Bamulowooleza wali. Okitegere? Bamulowoolezaawa wali. Naye omuntu wa ghetto alaba fa. Kubanga wa ghetto atulaba naga naye popi yajja mwana ayinza otulya tuweero neggule. Gwosigala otudde jento bakuyula buyose. Yenga yayiseewo dda bakubuuza gw'obadde olina naye bwana aliwa. Yenga yakoze eki? Kati bana bwalowoozanga nti ono tumukutte. Baleeta Dangerous Substance wamulaba kamiliyoni. Abo nabajja babatega buki? Botezi. Kyagulanyi yabaga nti bana abalabireko bikolwa byammwe. Ako n'akabalekera. Buli muntu bamulabira kuki? Mayinja wamulaba bikolwa byo. Ne bamuwaka kofira ne kamulema. Bikolwa byo. Nze sikufuddeko ensi ejja kujajinga. Welcome. Kubanga nze Kyagulanyi okuyita abantu mu kibiina ki si mukyamu. Ffe mu busiraamu ewaffe omuntu nga badde atema bucha across the road kasita jana gaba nenze kusiraamuka mumwaniriza sahada n'agitoola ne mutayirira yaba musiraamu n'enkya abasaaza n'enkya abakola ki abasaaza kati Kyagulanyi bayinza kugamba abantu gwegenda oli wamu no ebibuuzo byali bingi nnyo nti abantu bano talina bw'ayinza kugoba bantu wabula alina kuba mwegendereza kubanga kiga nti ye Kyagulanyi akulabira ye era amanyi. Ebbanga lino wekituukidde nga si kugamba nti y'abagobi beegobye bokka ne beewandula. Weewandula wekka. System n'ebawandula. Yes. System ekugambye wajja myaka 2 ekibiina ono bamugobyemu zaako agenze gw'oyingidde ugabanya ebitaano wakola mulimu ki? Naye ng'omulimu gwe bakwebaza baana ba Futu Soldier basibye bonna bali munda abaana beeruuka be bakwata egi n'olwaliro bakyaliyo eb'ebijambiya bakyaliyo bakwebaza ki? Gwe tobuuza ekyo
okitegedde kati mulimu obukodyo obutakwata street boy obwo tebumukwata Kyovola Kyagulanyi yabuuka ebitaano okitegedde yabuuka ebiki ate akyabuuka bingi ye alabirawo Sajja ko wasinzira ngolabya ddala nti bano bajja kulemererwa bajja ku ekyo nakyogera bafuutu soja ne bavuma buli muntu n'avuma naye nga ze nakiraba kati njagala ombuulire eyajja ku Nuupu aliko babale yes babale olwaliro bakoze eki abasinga obungi obalaba era bali buterevu entalo ziri live buli yajja nga azze kumweripako bweripi kumukozesa funa masannyalaze naki wetutuukidde olwaleero nga n'abantu bamutegeera dda ate kyekweka buli yakima kaadi akimanyi ate abo bonna abakima kaadi nekyagenda bwana baliza kaadi abantu bajja basuula abo boolaba abo abantu be bakyayi kyagenda bwana badiza kaadi bagenda kugwa tebakyalina feva yonna era kyovula muganda wange wemasaka njagala agire mu kibiina kye asigaze kana akayameneko obwa pulezidenti kaddayo ku ground ayinza obutadda ogenda kulaba abantu batakomawo wano ajene Democratic Alliance ayingire abeerewo tajja kuba mu parliament Katonda bwamuyamba n'afunayo omubaka omu batafunye naye yasigala nti ali ku opposition alina ekibiina ekivuganya eggwanga waliwo n'akantu akakola ki akatono akajja kayinza omubeezaawo asigale nga ne mulayimulayiti akyakola ki naye abantu ogenda kubalaba bazikira nga togenda nakuddayo kubalaba nga tokyalaba muntu oga nti gundi yabulirawa naye nga si mufu mulamu Uganda eyenkya